fe abadde bategese ekikulu kya Kentan Floso kibadde kirina okubaawo nga 17 ogwokuna omwaka guno bali kukuma Multipurpose Hall ne Hoima Boma Grounds nga 18. So musonga eri mu Rwanda kigendera kyekibaletedde okuba mukansolinga oba nga mujjayo ekikulu kyammwe? Ekisooka tetukansolinze ekikulu naye wakati w'okunoonya ssente tulina okuba abantu. Ensi yonna abantu bafudde ku bulwadde buno bwabaluseewo obwa korona. So twalabye ffe nga Abannayuganda saagala ffe tusooka obateeka mu matigga netugamba ffe katusooke okugyayo ekivulu nga bwetusoma embeera bwenaabeera. Tunakeera ku makya nga buli kimu kiri okke tuyinza okumaintaininga deeti emu oba netwadvertisinga deeti endala. Naye ng'ekivulu gyekiri bafaani ba Kentan Floso bonna balina okukimanya tekivulu tugenda mu maaso nakyo nga tumaze okutereera mu ng'eggwanga nga Uganda. Kati bafaanizi bamwe babadde baguze tickets oba babadde babuukinze? Tulina sofa tubadde twakatundako teba 3 kuwuma nga Hoima tetunaba naye nabawadde ebbeetu bonna ayagala nti awulira nga tasobola kulinda deeti ndala abasinga tubaddiza ssente zaabwe leero. Abalala bagambye no katulinde deeti enkeje munaakola ki tujja kutandikira awo badaihat webalibbo because tubadde twakaweza omwezi tubuzayo omwezi naye nga teba 3 tumaze ozikola ki ozitunda. Ekyo tekitera kubaawo. Abawagizi bamwe mubagamba ki essaawa zino? Abawagizi baffe tubagumya mutugumiikirizeemu katono tulabe ekigenda maaso mu ggwanga. Buli kimu ekinaaba kiri okay, we can maintain the same date. But if it's not okay, okusinziira ku biyitingana bagamba tugenda kufunamu break ya either omwezi gumu oba emyezi 3. Bweginaaba emyezi 3 then tujja kukyusa dates. Bwegunaaba omwezi gumu nabyo era tujja kukyusa dates kubanga tetusobola bagamba wiiki emu titukyalinayo ekivulu nedda. Tulina okuba time namwe ne mwetegeka ne munoonya kasente naffe ne twetegeka bulungi ne tubafumbira ekintu ekirungi. Besides, simu mwekabadde bategese ebintu tulayo ebivulo bingi mu Easter n'ebyabayimbi abalala nga festival ezinza ttaano mu ggwanga tebannajjayo. Lwaki musabe ffe tuzeebyeyo kubanga nze obulwadde buno bunkosezaako abantu bange mu nsi ezo ez'Ebulaaya. So mumanyi we buluma susandyagadde ekivulu kyange bwe mba butandikira. So abalala bo tebannajjayo simanyi naye nze kaneyogere ku lwange mfanyo ku Bannayuganda akutte emitwalo gye 3 oba 5 oba asasudde miliyoni ze okumuteeka mu risking eyo. Kati so akwogera ku balala neze kanjogere nze ategese ekivulu kino. Ebyabalala sibimanyiiko katwogere ku byaffe kukyange kyokka. Kati ku nsonga eno ey'okubanga mugyeyo ekivulu basponsors abateekamu ssente mbagamba ki ku nsonga eyo? Basponsa baffe twakkirizganyiza nabo asooka Coca-Cola twakkirizganyiza naye nti tugenda kukiwongerayo paka further notice. Bwe tunaatuula ku makya nga tulaba nti empeera eteredde mu ggwanga oba mu nsi yonna kubakakati bw'otunuulira Kenya, Tanzania, Rwanda bonna batwetoolodde bonna balina keesi. Ffe tuli sure tutya nti ffe tetufune keesi netugamba tetwagala ate keesi esookere waffe. So netukkiriziganya ne basponsa baffe tusembezeyo ekivulu kino bwe tunalaba nga embeera etuuse era tujja kuddamu tutuule tubategeeze deeti empya. Naye nga basponsa baffe bonna bali ku saidi yaffe they support whatever we are doing. Okwerinda tetwalinze okutugamba kuba naffe tukiraba ensi mulaba ebigenda mu maaso. N'omunnayuganda agenda okujja mu kivulu aba akiraba. Ojja kulekayo ekivulu omunnayuganda akugambe nze nina waliwo korona mu nsi sigenda kujja. So it is better right now than later and we make more loss. Yes, there is a loss right now, it would have been a greater loss in that wakireseyo and nekifloke ngoba netufuna obuzibu bwonna days to the event. Gavumenti ino omulala bumala ebigwiro obwenjawulo namwe bakubigulu promota itokubira gavumenti obulanga ekisooka sente zetukozesa tuzijja mu banka kati ebbanga tugenda okumala nga tetukola nabo balina okukola ki okugamba banks bakole ki batubemu break in nga naffe bwe tukola ki tugotereza embeera
nina ne munange yangambe balandlords nabo bakole ki babagambe kuki babaweemu breaks mu mbeera ki ng'ebintu ebinidde mu ggwanga in case a case comes up ng'ate gwategese ekivubu gwe ng'omuntu okujja nga tolinamu kaabuntu. I tell people before money there was humanity. Fenga Ghost Media we chose to be humans. So mbakutira nabo bwe babasobola, yes it's painful, it's not an easy decision, but kijeyo tuyinza otula ffenna wamu tukole ki ne tulaba way forward. I believe bwe tutula ffenna wamu ne tutakontanadate says on future we can all make the money we are anticipating to make. Bade betegekedde bafanzi benga bakubye buli kimu bakikoze exercise bazikoze naso zonna ziweddeyo basobola kugamba ki eri bafanzi be? Kyenyinza okugamba bafanzi ba Kent and Fosso buli kimu kibadde kiwedde abeehoima aluwambaale bonna bwe tunaalaba ng'embeera eno eteredde tujja kuddamu tukole preparations zino mupya, so you should expect the best from them. Bwe tekyakosezza engeri gyewadde wataddemudde ssente kyera kyenasookeddeko kyankosezza. It was not an easy decision, teyabadde decision nyangu okujja. Nze nasoose, nze omu ku baasoose, simanyi nze omu ku baasoose okujjayo ekivubu naye tekyabadde kyangu nnyo, naye nganze omuntu abala embeera amangu era okirabira dda nti gye tugenda buno obukanabo katandika mu October ne bagamba kali China wokka ne kagenda nga kasembera ne kajja mu Africa kali mu East Africa. How sure are you next month mbadde mbuzayo mwezi gumu ekivulu kigende mu maaso? How sure nti katuyinza okutuuka nga mu 10 April ne kayingira Uganda? So it's better you postpone now olabe ebintu nga ebigenda mu maaso.